Abakadde abawangalira mu ggombolola ya Myuka Wakiso mu disitulikiti y'e Wakiso baagala gavumenti ebafeeko mu ngeri y'enjawulo n'okusingira ddala mu by'obujjanjabi kuba bangi ku bannaabwe bafudde olw'okulemererwa okufuna obujjanjabi. Bano abasobye mu 100 leero bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'eggombolola eno okuzza olunaku lwabwe ng'enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe w'ab'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abakadde ekya Synergy Elderly Care nga bayambibwako ebitongole ebirala okuli ekya Health Promotion and Right Lwaki Uganda n'ebirala. Bano baweereddwa omukisa okukeberwa endwadde omuli ey'entunnunsi oba giyite pressure, okuwandiika abo abatalina nnangamuntu kw'ossa n'okutereeza ezo ezirimu ensobi. Bateekamu emyaka abamu gye bagamba nti si gyabwe kutereeza emyaka gy'abakadde abo, ng'omukadde agenda bugenzi ew'omulamuzi Chief Magistrate n'akola ekirayiro nti yenze gundi emyaka gyange emituufu ye gye gino. Abakadde bano bawanjagidde abakulembeze okubayambako babaterewo enteekateeka ey'enjawulo mu malwaliro ga gavumenti basobole okujjanjabibwa kuba basanga obuzibu obw'okufuna obujjanjabi olw'omujjuzo. Enjala nga bwekudde kati awo tuli bubi naye luli tubadde tuli maalimanga omwana bali. So tulina abakadde bangiko okusinga gye buvude. Tekyali badde kya nsonga okuba n'eddwaliro nga gavumenti taddemu omukono galikola ku nsonga z'abakadde. Bongerako nti n'okwekebeza okumanya obulamu bwabwe bwe buyimiridde nakyo kya buseere ekiviirako abamu okubivaako ne beekuumira mu maka gaabwe balindirire okufa. Mbeera ey'obukadde si nnyangu nnyo naye oguma n'obeerawo. Ogenda mu ddwaliro bagagenda wano sikaani ebyo ya 3.5, ogenda okujja omusaayi guno gwa 5, ogenda okujja okuwa ki, ogenda okumanyiza kyekako eyo Katonda tonnana kufunako ddagala. Zepoyingidde tokusoma kudda mu ddwaliro. Ogamba nti kampira waka. Mugerwa Abubeka nga ye kansala akiikirira abakadde ku disitulikiti agamba nti ebiruma abakadde bingi wadde nga bagezezzaako okubigonjoola naye kikyali kizibu ddala nga bw'annyonnyola. Nga tufunayo obujjanjabi obujjanga mu Paris tugamba tujja kutandikira wano bannaffe tubageme osobola okumuteekako pikipiki munnewe n'amukwatirira ne bamutuusawo bagenda okujjanja naye okusinga okugenda ate e Kampala kubanga. Sanda Kihigi Tyson owa Health Promotion agamba nti ekibajjayo kwe kulwanirira abakadde abasuuliddwawo ennyo gavumenti n'okusingira ddala mu by'obujjanjabi nga baagala babeeko n'enteekateeka ey'enjawulo gye babasizaawo. Abakadde mu communities zaffe oba gye tubeera eyo babasuuliridde like as they have neglected them. So tusazeewo okujja. Bavuma Frank Senkulu okuva mu kitongole ekya Synergy Elderly Care atubulidde ekyabatandisizaawo enteekateeka eno ng'agamba nti abavubuka abaana n'abakyala balina ebitongole ebibalwanirira kyokka nga abakadde abalwanirira eggwanga lino okulituusa we liri tebalina babalwanirira. Birabira abaana bingi, tulina ebitongole bingi eby'abakyala, tulina ebitongole bingi ebikola ku baana abawala, ebitongole ebikola ku bakadde b'ebirowa. Awadde abakadde amagezi okola ebibiina ebibagatta bibayambeko okwekubiriza okukola dduyiro n'asaba n'abaana baabwe okubazimbira ennyumba n'okubafunira be babeera nabo nga bangi bafa olw'ekiwuubaalo. Obwannamunige nabo bamenya okubeera nga talina muntu gw'ayumyako naye. Balina abazzukulu, balina abaana, balina abantu ab'enjawulo naye gwe bw'omuzimbira ennyumba abasobodde muleka mu nnyumba bw'omu so ate ng'ekyo tekimala. Ye ssentebe w'eggombolola eno Mwanjese Muju Felix agamba nti bo mu kitundu kino abakadde babatwala ng'ekikulu nga babafunira n'olunaku olw'enjawulo kwe balina okufunira obujjanjabi mu ddwaliro lya Wakiso Health Center 4. Naye mu malwaliro agamu waliwo ennaku eziba nga z'abakadde ku ndwadde ezo. Kati ogenda mu Wakiso Health Center 4 ku Mande, Olwokusatu n'Olwokutaano waliwo klinikii yaki y'abakadde oba ey'aba pressure ne sukaali.